abantu naye kulaakulanye nnyo mutukuba tulagewa ensonga ebannange enkulu era ekaali amaziga iwaawo naatera okuva mu nsi simanyi obajja obaddi naye abaana baffe betuzadde nga bazaaliddwako tebamanyi walala twetuli babizinga mutugamba tulagewa mwe bujja buzi tuleba pikipiki ekirala ettaka lyakuno lyerembeseeko abantu bangi tambula buvu ogenda omuntu ogenda ku mazzi lwansonga tukuwatagana so omuntu obazze ku ttaka nga temumanyi aze kuttaka eryaffe oba eryanyi mutegeeze ekikwatako ne polisi naye tuyambe kuba polisi naye eryawoya ku nsonga y'omukulu asumbu eryawoya kuba wajja ku ttaka lyaffe eryaffe eri okutegeeza naye batukola eki naye ng'ate omuntu talina kyapa se tuna ebyapa ebiri verified twawa akakiiko temwalonda mmwe ba LCs abakulembeze tusooke kulowooza ki nnyo omukemba tegubatawaanya omitwe mu ministry mwennyini Ministry of Lands nga baabatuma okubeera nga bateekateeka ekitundu kino naye nga bateekateeka blocks tebateekateeka titles nga abantu bazirina batuddeko naye nga bateekateeka blocks okuva ku bloko 5, 5 mu 4 okutuuka ku blok 5, 7 mu 1 ezo zonna nga bagamba nti nno blocks zino zeebereka ku zinne waazo bazizimba nga zeeberese ku zinne waazo ekyo nno ekintu bannange kiri tekiniko okugyako abasaveeyi abali wano ne basobola okumanya olulimi lw'okwebereka nga naawe bonoba n'ekyapa naye nga kiriko ekyapa ekirala ekikyebereseeko ekikituddeko kati kiba kitegeeza nti nno muyinza okubeeramu abantu nga babiri awantu wamu kati blocks zino ne basalawo baziseparating bazita overlapping blocks ne basalawo baziberuukulule naye twafuna hard time nabo era twalina bannamawulire okuvira ddala mu gundi corporation ez'enjawulo nga batuyambako okubeera nga babroadcastinga ebyaliwo nga bagamba nti yo ministry yali ebatumye naye ekyanyambako kyali ekintu kimu twagenda okubasaba ebiboogerako ebyabwe ebibatumye okujja wano nga tebabirina era ku olwo olwasooka twabazzaayo kati ne bakomawo omulundi omulala nasobola okukunga balandlords ab'enjawulo omwali Evangelist Drake n'abo n'abalala bonna abaaliwo ne tusobola okweŋŋanga ensonga eyo era bwe byabakalira ku maaso nga tebalina nteekateeka nnuŋŋamu badduka ne WGC mufungizo era ne baddayo ekyaleeta obulemu kiri ekintu kale ziri ensonga nga 2 overlapping blocks oba ku blocks ziri ze baagala okuberuukulula kutuddeko be baamala dda okuwa ebyapa batuddeko nga bw'oberuukulula buli lw'oberuukulula ekintu oyinza obutakizaawo nga bwe kibadde ojja kwekaŋŋanga ploti ebadde wano yeeyongeddeyo eri mu mazzi nga gy'olina oginoonyeza oba ploti ebaddewo ezze mu lusa nekibulooka ekitundutundu kya bulooka ekimu nakyo nga kiri mu lusa kakati ng'ate be ba stakeholders abasooka nga tebaabategeezaako era tebaabawandiikira kati era byonna byatuwa suspicion oba queries ne tugamba nti naye abantu bano singa babadde batuufu bandibadde bawandiikidde ba landlords ntitugenda kuba beruukulula oba mwe mutudde mu liyumba lye mutudde tugenda ddi beruukululako ebiyumba erituddeko musobole okwetaaya ekyo tebaakikola ekyokubiri tebaatuwandiikira officially okututegeeza ng'abakulembeze kubanga naffe mwatu interesting nga ba stakeholders okubeera mu kizinga kino mu bukulembeze buno
okulaba ate n'okulengerera ewala okusobola okutapinga ebyo ebiyinza okuvaamu okusoomoozebwa. Kati n'ekyo netulaba nga baki oversight nga bakibuusa amaaso. Kati ekyo kyatuleetera okubazzaayo wakati basobole okugenda okweteekateeka. Eno yeetaaga okusalawo tuyite wano minisita atwala eby'ettaka mu Uganda, Honorable Nabakooba, tumwetaaga ajje wano ne technical officer we akulira ebyamataka byonna mu Uganda gye tuyita permanent secretary, kubanga eby'ettaka tubitegeera bulungi. Sitegeera ku lwaki Busi yokka yerina obuvuyo buno nti blocks zaali combined. Ekyo kyavaawa kubanga bw'osoma mu ripooti zaabwe zonna tebakubuulira problem eno yatandiika etya. Ba commissioners ne ba technical officers abakola ku ttaka lino baali bakooye nnyo nga beebasente bwe baatuuka ku ttaka lya Busi ne balemererwa okuseparatinga blocks zino bulungi. So really mulaba nti waliwo ekitali kituufu ku nsonga y'ettaka y'e Busi. Okugitegeeza mu butongole ku ki ekigenda maaso mu ggombolola yawa batuzisinganira batubuulire lwaki bakola ebyo. Eri bannabusi watabadde wadde akayana ne munne. Kwabuuza abo balandi road ani akayagana ku mmwe n'omulala nga teri n'otya. Buli omu abanze ndi mirembe neyiba wange anze neke ettaka lyange teriyingiranko buli agundi. Kati twebuuza minisita gye yajja omukwano n'okwagala okwo okujja okuyamba abantu abatali mu ntalo wadde enkayana. Naye ekyo nga nkivuddeko n'ekirala ekyantawanya mu mutwe overlapping blocks. Nze bwe mbeera ku kibanja kyange nkirabako ensalo, naawe ow'ettaka olaba ensalo n'obwa nannyini. Ani nannyini blocks? Yeetaaga busuulu, yeetaaga ki? Bagenda kituuma linnya ki kye yeetaaga alyoka atandika okukola ki? Okujja nti ate n'ogibembulula kwere. Tutandika omuwa busuulu obulala bwe tukuguno bwe tuwa balandiroodi. Kyetaagawo ekintu okulambula mu ngeri etegerekeka. Bwe kitaba ekyo waliwo obubbi obukweke. Protisi ezimu olwedde zibaddeko kaviyaati naye tekibaziyizza kukola bye bakoze. Ne basalawo olukiiko nti omuntu oyo tadda ku kizinga naye adda alina LC mumwayitira ne mulambuza wonna mu LC endala. Kyamani kirino ekyo kimanyiko LC ali ogwo yatambuza abantu ne LC endala. LC y'omu ate era yakola endagaano okumataka g'abantu galambuzaako. Naye mmwe banafu ne mubeeraawo bwajja ne mukankana bwajja ne mukola mutya mukyabonaabona nnyo nga tetutegeera enkwata gye tugenda kukwata mu biki bintu. Simanyi oba aba LC5 ku district bino ebigenda maaso nabo babimanyiko, oba officials abava mu ministry bayita wali ne balyoka bajja wano. Ekyo sikimanyi oba tebakola bwe batyo. I can see waliwo irregularity. Namba emu kitegeeza nti oba waliwo omuzannyo abantu bagezaako okuzanya. Twogera ku separation of blocks. What was the root cause? What is the background? Kivudde ku ki? Abantu tutamanyi bulungi ab'ebusi tubadde twagala nnyo ebiseera ebisinga obungi kulaba bannannyini ttaka. Ndi ku ploti 558 buloko 558 ploti 12 yika 10 ploti 558 yika ploti 6 yika 15 wano mutebankiza yika 10. Bwira okubeera nga mumanya mugenda bawa akazindaalo wali nga beeyanjula obola basaataddemu kapaati kali aka introduction naye agadde mujja kunzikiriza mu buyinza neko atukulembeddwa Mwami Eddie Jingo. So behalf of Mwami Lule nga Mwami Eddie bw'abannyonnyo ennaku ntono nnyo ate nga abadde mulungi nnyo era ababadde mu ttaka lye babadde tebajula. Omwoyo gw'omugenzi Mukama naye alina ekyafu mu Busi mwonna nga temuli alina kyafu. Kati bannabusi nabo baba bakoze eki
bafunye ettaka tubadde tulaba mu mwami Gondi oli yekka nawe yakubanga olina yiika nnya atwala ssatu akulekeremu omwana wo gona kulina yiika nze sirina yiika gyeri yote oli kukolotayika kati nkuweko nze ŋŋambye oyakyama nedda era bwe bujaga bwetulina abantu wasa yazuukuse naate obwongo wasa omulala nawanika omukono obwongo ambako ng'okuggyako ssentebe ennangirwa yabikola ki nze omu ku baayitibwako ekyanjaaza eyo ssentebe yatuyita ffenna ng'alina obuzibu ng'ettaka liriko balandiroodi bana landiroodi munaffe yatuva ku maaso omwami Masembe eyatuvaako ennaku ntono nnyo ate nga abadde mulungi nnyo era ababadde mu ttaka lye babadde tebajula